kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukwano gwo Oulanya Oulanya yafudde. Twebaza Mukama olw'ebirungi by'Oulanya bye yakola ng'akyali ku nsi, ne twebaza ne Katonda abamu nga ffe kuba nti tubadde tumumanyi okusinga abajeega bye bamwogerako. Oulanya was exemplary. Oulanya nga bwe muyomba ku ssaawa 4 ku 8 mubeera museka. So twebaza Mukama olw'ekirabo ky'Oulanya paka tunasinkana omulundi omulala, naye nganze ndi mweraliikirivu nti abantu bange bonna bangenzeeko. Bishop Kaggwa yafa, Archbishop Sirwanga yafa, Muganda Nkasire Gwanga n'afa, Muzaata n'afa, Mayombo n'afa, Lokechi n'afa, kati afembyeyo ye Jacob Oulanya. Nze nzekka nze nkyayimiridde, nze nzekka, era ndowooza abali mu ggulu bali mu kunkola reservations n'abasangawa. January nasemba okulaba Oulanya 1-on-1 mu January. Nagendewo ssaawa emu navayo ssaawa nga 6 ogw'ekiro. Mbadde nga mukwano gwange nnyo nga tunyuma ne tukuba oluwaali buli kimu kyonna kyonna. Yes. Era nze abadde yaŋŋamba nti bwe mbeeranga n'ensonga enkulu musangenga waka olw'okuba mu parliament abadde abeera busy. Yes. Kyensinga omujjukirako nti omukwano gwe yayina nga gusupasidinga ebibiina n'amawanga. Kino nkiddamu. Oulanya omukwano gw'abadde ayina nga gusupasidinga ekibiina kyalimu n'eggwanga lyavaamu, nga takolagana naawe lwa ggwanga lyo, ng'akolagana naawe lwa ki ky'omwongerako. Kubanga Oulanya abadde mu kyoli, nze ndi musajja muvandimwe. Oulanya abaddewo NRM nga nze ndi muwagizi wa Dr. Kizza Besigye, so ng'akimanyi bulungi nnyo. Actually yaŋŋamba nti nze kutuukwe mu opposition biki ebinyiga abantu, era nzijukira olunaku olumu namugamba mbadde nkusaba ntambuleko naawe omanye abantu ennaku gye bayitamu. Ne tutambula okuva ewuwe Muyenga paka Nsambya nga bwayimirira bwabuuza kuba n'abakyala ntunda kasooli ntunda muwogo. So Mukama mummuze mirembe. Abo basiru, abo batumbaavu, abo basezi, abo balogo. Okiwulira? Nze akikugamba nti n'Oulanya ku Women's Day mu ddwaliro mwali baali baagala mugamba nti bamusiibule ajjanjabwe ng'ava bweru w'eddwaliro. Okitegeera ndowooza. Oulanya abadde mulamu, yafudde ku Sande ku makya president bwe yakipronouncing. Okitegeera ndowooza. N'ekirala obika otya omuntu gw'otalinaako Luganda ng'owategedde otya? N'ekirala lwaki gavumenti yali kwese nti Oulanya mufu nga mulamu? Sorry, nti mulamu nga mufu. Mu nsi yonna omuntu afa ne basooka basirikira amawulire ago, naddala mu nsi zino ez'abannakyemalira zibeera Africa, bategeke eggwanga. Naye Oulanya abadde sipiika wa parliament, naye nga ne parliament si yagisupervisinganga. Right Honorable Anita Among yagikola ki? Yagisupervisinga. So abantu abagamba nti Oulanya abadde yafadda basezi batumbaavu, simanyi kigambo kirega bagamba. Yes. Yes. Owa Nuupu. Yes. Yeah. Yes. 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 Yeah. Bani. 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 Kati ensobi gye muyina bannayuganda, ensonga z'abazadde muzirekera abazadde. Kati abasinga bakomentinga naye ku nsonga za mutabani we abamu sina bazadde. Nze nalabyeko clips ezimu nga abuleminga essomero nti Headmaster nti omwana we bamuyita an average student, nakirabyeko, which is not bad. Nze era Kyagulanyi simanyi lwaki akayana ne Simaaka. Simaaka bwe batayagala mwana omutwale mu ssomero eddala. Ompulira, abantu abafuga lino eggwanga tebasomera Simaaka. Abantu successful businessmen in town tebasomera wa Simaaka. Bandageyo kye bawandi, ndagayo omuntu omwe yakulembera mu kibiina nga abagagga bafugge. Top politicians in Uganda, they were average students. Ekirala Kyagulanyi kino kankikugambe kuba si kyakulaba. Dr. Milton Obote bamulemesa okugenda Simaaka okusomerayo. Ompulira ndowooza n'agenda emwiri naye yamaliriza afuze ki eggwanga. Kino bwe kibanga kituufu nti bakijjanya mutabani wo, eyo amplifier in his life okudisproving abaliyo 20 years from today nti bangoba mweri essomero kati ndi kino. Okiwulira ndowooza. So kubeera an average student, it's normal. Nze nange I was an average student, nze saakulemberako naye saasembako.
kyekisinga obukulu naye tewali muntu yali ankulembera ansinga nyana omwana ennaku ezo gwe nasanga ku booda ng'atuddeko aweesa embuzi eyatukulemberanga yali amanyi nnyo science ne mathematics nga bamuyita Professor Newton. Where is he now? So olw'okuba nti mutabani wo he's an average student, ekyo Kyagulanyi tekikumalamu maanyi n'omwana tekinamumalamu ki maanyi kinamuzzamu maanyi kulwana ono. Nze kyemanyi ku Kyagulanyi olumu nali naye n'omwana oyo mwana Solomon, to me he's a humble young boy kubanga nembuuza gye yambuuza with a lot of respect. Ekyo nkimujjukirako yambuuza nga nandaga nti andisipectinga kubanga osanga akaana ka nasale ne kaagala okusamba mu Kampala muno. So abaana ba Kyagulanyi abakuziza nga balina empisa, ekyo kyo nkimanyi, ebirala sikola ki simanyi. Bera bamugana okwesimbawo ku simaaka agende musomero eddala. Otegeera ndaga mu Bible oba mu Qur'ani nti omuntu alibeera obulungi alisomera simaaka. Okitegeera ndowooza bw'oba oyagala omwana we abeere looya, abeere dokita, abeere engineer, mutwale mu simaaka. Bw'oba oyagala omwana we abeere entrepreneur, mutwale mu masomero gano aga bulijjo. Omwana wo nze njala nnyo omwana ali street smart than ali school smart. Okitegeera ndowooza. So my humble appeal to Bobi ne Babi, omwana yaba bamugobye mu ssomero eryo, ekyo mukyesonyiwe, mutwale omwana mu ssomero eddala, Katonda gy'ajja omuyambira afuuke ensi kyetasuubira. Bobi Wine ye yasomera simaaka. Webale nnyo nze nasomera Villa Maria St. Francis Primary School. Kitegeera ndowooza. Bobi Wine simaaka yamufuula kyali. That's total rubbish. Amutwale mu ssomero eddala. Ekyo kyadde forum tiyabadde entuufu okyogereramu. Kubanga n'abazadde bayinza n'okwebuuza wajja otya wano. Kubanga mpulidde bagamba nti omwana yafuna 15 mu P7. Which is si kibi, tikiriko buzibu. Aba yayita. N'ekirala abafuna obuna baliwa. Mumbuli abaana abafuna obuna. Actually Ministry of Education yali badde investigatinga abaana abafuna obuna mu P7, abafuna 88, abafuna zi triple A mu senior 6. Where are they? Abafuna zi business fe tukozesa bali. Ekyo wali okyegendereza. Museveni ya graduating irawa. Museveni yasomera Dar es Salaam ta graduating anga atufugidde emyaka 3 katugenda mwaga mwana. Ulia Dr. Milton Obote senior 6 yatufuga ebisanja 2. Fridi Marshall, Idi Amin Dada, 4B myaka 9. Professor Lule yatufugira ennaku zimanyi 72. Binayisa abayivu bafugira banga tono, abatali bayivu batukalakasa emyaka gyonna. So Bobi Wine, be strong, toddawo kwajuwinga kweno ki ku nsonga eyo. Nga kyeki mukubya saabitegedde, saala commentinga ku kintu kye saategedde. Abantu balalu, bantu balwadde. Bw'obeera n'abantu 10 manya 3 bagwi baddalu. Era kyovola banze mbagenda kumpala abantu balwadde, bantu balina ebizibu. Omuntu ajja ku freshers bo n'alaba abalya ssente yenga tayina, nakuba ecupa n'anyiiga. Kyovola ku social media abantu bawumula bwemuzi embeera. Nzera bwe nkebera akafaananyi k'omuntu neera atyo nombeera singa embeera gy'alimu nange gye ndimu n'ali eyisiza bw'atyo mbeera gye balimu. Kyovola ffe situbigendamu. Situbigendamu kati bankubireyo ecupa abantu mbagamba ntya kyekyo. Ngani abo bameka kakati ensobi gye Ssaabasajja kabaka wa Buganda lwakoze amazaalibwa gwe buli omu agamanya si bwe kiri naye abayazaalibwa kwolwo yekka. Olanya abadde namba 3 mu ggwanga buli ekimubeerako abantu baagala okukola ki okumanya. Bano bafuna amawulire mangi kubanga bamanyiddwa. Okiwulira nze singa ngenze mu bbaala n'enseerere egiraasi ne ziyiika bano abandikaati bayinza ogamba Gashumba yatamidde n'akola ki n'agwa naye nga kwolwo nze enseeredde nzekka. So bano bakuba balina amannya. Okitegeera ndowooza kwe kikola ki kwe kiva. Ate n'ekirala nammwe ababika abantu nammwe mujja kufa. Kino kankibagambe ekifo embayo olanya abadde abasinga nga mu bulamu ne mu bufu kubanga ensi yonna kyemmanyi olunaku olw'okumuzika egenda kubeera public holiday, fulaga ziri mu kwewuuba. Gwe ekibuuzo kiri nti gwabikoolanya bw'ofaani amanyi osobola n'okufa n'ekikakyo ne kitamanya nti wafudde nenebawo n'atafa. Towulirangayo abantu abafa ensanafu ne zimubika. Omanyi bw'omuntu waafa n'avunda ensanafu ziyingira waakoze eki waafiiridde. So
olanya abadde akusinga abantu abaspreadinga hate ku social media mu abakunga abatumbaavu ne bagenda ku ddwaliro olanya gyali okwekalakasa ekyo kyali kikyamu olanya si yali asoose okugenda e Bulaaya okujjanjabibwa bantu bangi batwalidde bwero okujjanjabibwa abatumbaavu abo abasezi abagenda okwekalakasa ng'olanya bamuwadde ekitanda era be bali ku social media abajaganya nekino kambabuulire buli lw'olumba olanya oba olumbye bantu b'engulu kino kankibagambe olanya ayina baddalingi babamuwagira nga nze Yoweri Museveni ayina abantu abamwagala ne Kyagulanyi ayina ne Dr. Besigye ayina so bw'olumba olanya oba olumbye nze so mbeegayiridde obukyayi buno bwe mukisiga ku social media mujja bukungula yagala ogaane ekyo kyatandise dda kubanga the moment no kyatandise dda the moment we start looking at each other okusinzira ku mawanga kati abakyoli bagamba mwalumbye mwana waffe okiwulidde kati mu 2026 ate ogenda engulumba onoonya kalulu mirundi akola bw'ati n'olaba engalabi mirundi si yakikola bw'atyo tosobola kuba nti odemonizing olanya abadde namba 3 mu ggwanga abadde namba 1 w'abantu b'engulu n'omuyita buli kimu n'ogenda ku ddwaliro lye ne mwekalakaasa n'afa ne mukuba eŋŋoma ate mu 2026 n'ogenda engulu onoonya akalulu bajja bayisa kaluma bwe baba bayisiza kaluma muliyambibwa bajja basuula mu kaluma nze kambabuulire oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo